Okay. Kale mugamba mutya mujje bale kujja omutuusaako engalo nze Julie Potential wano ndi ne Mwami Luutu Mukasa. Olunaku lwaleero lwe lunaku ennaku z'omwezi ziri 16 mwezi gwa 2/2026 era lwe lunaku lwe battirako Archbishop Jenan Luwumu mu mulembe gwa Amini. That was 16th Feb 1977. Yep. So tumujjukira nnyo era awe wava akasambattuko reign ya Amini okubeera nga egenda kukomekkerezebwa. Abantu ne batuuka ne bagamba we battidde Bishop Omulamba ate abantu ba bulijjo ensonga ne zidda ku zinnaazo. 1979 omukulu Amini n'atusiibula nti bye bye Uganda yiyo njibalekedde. Kale embeera bweto bweri n'ekyefayo ekirala mu nsi yonna Uganda yensi eyatemula ba Archbishop ababiri ng'ebatemudde butemuzi. Asooka Archbishop Hannington, James Hannington eyattibwa mu Busoga mu mirembe giri omusomako mu byafaayo. Olwo mirembe ki egyo gyali mirembe? Egyaba Kabaka Mwanga ebyo. Yalagira Chief Luba ow'e Busoga nti oyo Kyerupa gy'azunga ng'ayita emmanju w'obwa Kabaka bamuggyeko obulago. Era ne bamutta. Kakati Uganda n'emanyibwa nti yensi eyakatemula mu bugenderevu ba Archbishop babiri. So lunaku lukulu nnyo era public holiday. Kubanga Jenan Luwumu yattibwa nga President Idi Amin Dada alowooza nti Jenan Luwumu akolagana n'Obote okumuzza. So Amin yalowooza nti yeetaaza naye akabi akava mu ekyo keeko olutalo kakuuse era teyakoma awo nga Amin ategedde. Mu 78 n'alumba Tanzania Kagera ng'oyise Mutukula n'oyingira nga Yesu nsambwe ekifo ekyo kyali kya Uganda edda. Abo ne baleka bamutwala Entyaji okutuusa nga 11 April 1979 obufuzi bwe ne bukomezebwa. Ne bukomekkerera 11 April 1979. Olwo bannayuganda bonna beegatta abaali mu exile. Olwo nga ffe tetuliiko abaali wano. Abaali mu exile nga baseruumu baafuna omukisa ne beegatta e Tanzania. Ensi z'Abazungu, Amerika, Bungereza n'endala ne zisalawo bayamba beegobeko. Omukulu ne balowooza nti ba exile bano engeri gye balumizibwa ennyo nga bali mu buwaŋŋanguzi bwe banajja ebintu binaatereera. Era ne tukizuula nga nakyo tekyakola. Okutuusa lwe baddayo akalulu ka 8 nga kabbiddwa. Abantu bonna ate ne baddayo buto okulwana. Ate paka 26 Jan 1986 enkyukakyuka eno eriwo nakati bwe yakola ki? Bwe yajja. Buuza ku bantu basebo ne banyabo abalaba MLM ne Endless Media tubalamusizza nnyo n'olwaleero. Tubaagaliza olunaku luno si lwakulya nnyo masavu na kugweri mbizi nsiike n'enjokye naye n'okwefumiitiriza Uganda gy'evudde. Tulowooze nti tuva tutya wano okufuula Uganda ekifo ekirungi ekyeyagaza neyanziza maama. Kale Mwami Luutu zigizigi abindabinda mu Kampala abatembeeyi babawadde lunaku lwaleero lwankya olwokusatu okwosenkya. Buli mutembeeyi tebamwagala mu Kampala oba buli street vendor tebamwagalamu mu Kampala. Baagala okufuula Kampala ekibuga ekyesimisa, ekibuga eky'Abannayuganda. Abannayuganda abapangisa amaduuka gaabwe nabo beeyagale. Omuntu ajja n'ayiwaawo amasaati ng'ate n'omuntu apangisa edduuka lye naye akola ki? Atunda masaati. So KCCA eyeewera era egamba abatembeeyi ba booda banoonye gye bakolera. Buli omu adde, buli omu embuzi ku nkondo yaayo. Buli omu genda ku stage yo oba oli wa booda. Abataxi mugende mu tax packs gye baabawa. Abaki? Abatembeeyi abayiwa ku street please mulinde Sunday market. Sunday market ejja
woba tolina wotundira ekibuga kirinde ku Sunday ojja kukola ensonga eno oyinza gyogerako ki Mwami Luutu? Kusooka katubasabire ku luno kibeere successful. Yes. Emirundi mingi kiyise ate bwe kiyiika kiddayo wa mukama waffe president. Yes, kubanga ye nannyini ggwanga mu kaseera kano. Yes, abantu gwe bawa mandate. Naye nga twagala okuzuula buzibu ki obuli mu Kampala. Jjukira naliko kansala. Naliko kansala wano. Nga nkiikirira Lubaga mukesi. Yes. Okuva 98 mpaka 22 nali kansala ku KCC. Embeera yali eti. Kakati kye tulina okukkiriza ffenna. Ekimu ku kanaluzaala w'ebizibu ebyo ekisooka ffenna tukimanyi nti Kampala tateekwa kufaanana bw'atyo. Obumenyi bw'amateeka kabwe bwa busuubuzi oba bwaki tebuteekwa kufaanana bwe butyo era wateekwa kubaawo abukwasisa abutereeza. Naye kati ekizibu kya Kampala abakulembeze b'ebyobufuzi n'ab'ekikugu mu Kampala buli omu omululu gw'alina ndowooza gusinga ogw'embizzi 1000. Kirina okubeera franka ku ekyo. Abakulembeze. Yes. Abakulembeze ba kibiina abakulembera abantu mu Kampala omulugube gwe balina gwe gukazaala bulwa. Nzijukira omwami Sseomugenzi eyali mmeeya wa Kampala Christopher Yiga akyaliyo. Nzijukira omugenzi Gordon Mwesige yali town clerk wa Kampala. Yali mukwano gwange yafiira mu COVID. Yannyumiza nti nga tannavaawo nga Yiga tannavaawo yaleka amuwadde ekiragiro nti ettaka lya Kampala lyonna aliwandiise libeere mu byapa. Gordon Mwesige n'aŋŋamba nti yawandiisa ebyapa nga 600 titles ebirimu ettaka lya Kampala Capital City Authority kolo yali KCC. Yes. Ebyapa bwe yabikwata endulundu n'agiteeka wali. Bwe twagenda mu kalulu ako Abannayuganda ne baga nti bwe Yiga tuleetedde kolera vaako. Okuva olwo ekibuga ne kikwatibwa ab'opposition. Ab'opposition bwe baatandika kye baasookerako kutunda ttaka lyonna. KCC yalina ebibangirizi mwana gwe ebitoogerekeka ng'obudde nga buno abaali bagiplaningidde nga abantu banasobola baga nti mwe bagundi mudde wano waliwo north of Kampala North ng'oyise wa Kisekka waliwo ettaka bwagu galinza okuba liwera mu yiika nga 8 nga balitegese libeeremu akatale gaggadde nga ebibangirizi bw'ogenda enaggulu mu Godawuni bulolaba ekibanda ky'emmotoka kati waliwo eyali mmeeya mu KCC eyatunda. Kati bw'omala okutunda bwotyo ne bwotyo ne bwotyo. Nze nali ku lukiiko lwa KCC Lubaga. Bw'ova ku Bulange n'okwata ekikubo ekyo ekyambuka paka ku Total oba okimanyi. Awo waggulu waaliwo estate bagiyitanga Kisingiri estate nga nnyumba zibeeramu b'amagye nga twakajja mu bukulembeze nga basula awo. Kakati bwe najja mu KCC ne batugamba nti ezo ennyumba za Kampala Capital City. Ezo ennyumba za Kampala City Council. Ne twogeraganya n'abamagye ne tunegotiatinga n'abamagye final ennyumba ne bazikola ki? Ne bazituddiza nga KCC wano mu Lubaga. Nga KCC yesinga obwavu. Ekyaddirira okimanyi? Eyali mmeeya wa Kampala omugenzi kati John Sebana Kizito. N'ayita mu lukwesikwesi ennyumba n'azeeguza. Era kati property ya mwami Sebana Kizito. Pozi nga bagitunze ejjo. Kakati buli lwokola ebyo oli weesobola ate onyigiriza abanaku ebyo by'ozaala. Nina omwami gwe mmanyi era yali mukwano gwange era akyali tetuyombanga bamuyita Umaru Sekamatti. Ye yazimba akatale ka Busaafi ne paaka yaako. Bwe yakamala okukazimba ab'ebyobufuzi ne bagamba abantu temugenda mu katale ka muntu ne balwanyisa omusajja yateekamu ssente ze n'amala emyaka nga 3 nga katale bakaganya abantu okakola ki nti waakiri abantu babeere ku nguudo naye nga tebageze mu katale ka Sekamatti aka Busaafi. Ekyaddirira nga Sekamatti kyalina okukola kuddira bizinesi ye agitunda agiguze KCC. Era yamala akatale n'akaguza ki? Bw'akaguza KCC njagala okutegeeza lock up amaduuka paaka obutale emidaala gyonna ng'abakulu ate bagyeguzizza. Kyenjogera kimanyi kyekiri kyenagambye nti omulugube kakati lwokola ekyo bano oba bagalira ebweru kubanga omuntu ng'abuliddwa ekyokulya kebeera ensolo ng'ebuliddwa ekyokulya ogenda okola ng'erya bulijjo byeterya.
ng'embwa yali empulize etandise okubaka obukoko ebulidde kubanga efa muli munda. Kati bano abamenyi b'amateeka ekirala ekyaddirira ensobi endala eyaddirira kwe kugamba nti baagala kulangira Kampala Smart City. Kampala Smart City campaign ebisobye ebyagirimu twabagamba nti temutandika kukirininga Kampala yenna nga capital city yonna area. Mutookeko mu Kampala Central Business District mu kibuga kya Central mubajjeemu naye omuntu ali eri Erunguja mu Kosovo, omuntu ali ku Busaabala Road, omuntu ali mu Kibumbire e Busega, oyo omwagaza kisooka omuleka kubanga ekyo ekifo kiri rural urban setup. Baleke abantu abasanga eri akolere akadaala ke tomuyigganya naye bayigganya lumu bafaya bonga ekigenderera kukuba abantu mu bulingeri bw'obanyigiriza badda wano balinga amazzi. Kakati ku mulundi guno twagala mu kikole njagala nnyo okuwa ekitiibwa omukyalo oyo executive director wa Kampala omupya sinamutegeera naye awulira bamuyita Sharifa kubanga nawulidde nti atambula ne mu byalo alabe ebizibu ebiryo kasasira afaanana atya atuuka alina outreach atuuka mu bantu. Kakati mmwe yabadde kubanga omukyala Misa Kabanda nedda waliwo executive Misa Kabanda minister naye ndi ku executive director yadda mu kya Jennifer Musisi. Kakati oyo yatambula n'alaba mu KCC gyali mukyala Jennifer Musisi nga yali alabika kati anaalabika oba oli awo naye nze ekyo kye nalabye nkyasobola okutambula. Kati ekyo kikulaga emyaka emeka nga titumanyi bakajjako Dorothy Kisaha ne baleeta ono sitaluddeewo nnyo ndowooza tannalwawo Dorothy Kisaka ye yadda mu bifo bigere bya mukyala yaddira mu Jennifer Musimbigere ne yeebaka bwebasi Engineer Luzimba zino tabakola bebakola bali mu musango tetubalumba kubanga okuva Kasasiro yayiika ekiteezi abo baabakwata bali mu kooti bakyawera emmemba. Kakati omuluguba ogwo gutaataganya abantu twagala mubagobeyo bagende lumu. N'ekirala confusion y'abasuubuzi yo gavumenti yalowooza nti abakulembeze b'opposition bwe banaalya ne bafuna kye balya bajja kulekerawo tuwoganira kisobola okusirikamu akaseera n'ekiba tekimazeewo obuzibu sigala bugenda mu maaso. Kati bonna baagaggawala naye ekizibu kyasigalawo. Gavumenti erina okusalira amagezi abantu abo kuba buli lwobasindikiza nga tebalina gye balaga bafuuka kizibu kyaffe. Gavumenti erina okukirowooza sina kyokka nawe okubeerawo ng'olina abantu abakaba tamanyi wakujja kyakulya. It's you government. N'olwekyo KCC erina okujja n'enteekateeka namutayiika si bino kubanga waliwo abamu abaagala olutalo kati amawulire gonna gagenda kudda ku ekyo. Wiiki eno ne wiiki ejja kulaba nga kugoba abantu kyekiriwo naye nga omuzinzi ogukirimu oguyamba eggwanga nga togulabako ekyo kitutawaanya n'okutuluma kituluma. Nolwekyo njagala gamba nti abatembeeyi tebatekwa kubeeraawo naye njagala gamba nti ebikolwa byammwe bibaleetera okubeeraawo nabyo mubirowoozeeko. Temulowooza kubagobaganya kyokka n'ebibaleetera okubeeraawo mubirowoozeeko. KCC erina obutale naye obutale baani bannannyini midaala. Go find out baani bannannyini midaala. Ekyo mwe munaba temukirowoozezza era tujja kudda mu gye tubadde mu bulijjo nga Kampala Smart City operation bwe yali finally abantu bajja kusigala balemesebwa era kijja kutukosa era kijja kuba kya bwereere. So ensonga ey'okubanga abatembeeyi bano bazibikira bano abasasula essente zaabwe renti bakola ebintu ebitasaana kubanga oba oliawo byebimu ku bireetedde bagoba kubanga ebbanga lyonna abatembeeyi babaddengamu naye omukyala Misa Kabanda agamba kisusse population is too much. Ekyokubiri balemesa bano abasasula rent n'emisolo gy'eggwanga okulaba nga eggwanga balidze emabega kubanga omuntu tagenda asobola kugula ku muntu alina dduuka nga gwe wayiyawo engoye z'ebbiri kyokka nga yalina za mutwalo munda. Ensonga eyo tewaliwo omuntu yenna atalaba nti abatembi tebasaana kubeerawo. Ekyo tewaliwo omuntu wabanga gyali sinze ekyo buli omu akiraba era kisusse era buli omu akiraba naye kisusse lwaki omuntu wa bulijjo nga tannalowooza ekyo gwe gavumenti oteekwa okumanya lwaki. Why is it like that? Kubanga yebbo abatembeeyi bagenda e Bulaaya ne basuubula bano benyina bali mu maduuka be babawulizaako ne beekubya endulu. Waliwo omusuubuzi alinnyenyenyi n'agenda aleeta mukimbuulire omutembeeyi ayimirira n'essaati esatu alinnyenyenyi n'agenda azisuubula ebweru. Bano byebazimuwa bwe bamala ozimuwa ate ne bagamba aveewo era akolera bbo ultimately bamala ozimuwa ku ssente zaabwe ate ne basigaza ze basigaza ate ne bataagala azitunde.
bo baagala kulaga gavumenti tetusobola kuwa license kubanga abatembeeyi bali awo naye ng'ate abatembeeyi ba agenti boona ali mu dduuka. Muntegedde bulungi? Kati gavumenti byonna bifumbagire lumu. Sitwagala ku luno obajjeko ate badde. Ekinaakusobozesa obbakolako obulungi kumala kutegeerera kizibu ekyo n'amaanyi go gonna n'obulamu bwo bwonna, then oluvannyuma onoonye solution etegeerekeka. Amajene bwe ganajja ne poliisi ne bibagoba kutwabira ba ku Kampala Smart, Keep Kampala Smart City. Nayina omukyalo omukadde gwe mmanyi eri ku lw'Ebusaabala kyannuma nnyo kyankosa. Omukyalo oyo yali myaka nga 68 by then, nga olunaku asuubula obukuku busatu ofuleeya enkoko buli emu yagumu 7 nga zigula $5,400 asuubula gumu 7 buli emu nazitunda $5,400 $5,400 nga alina amagoba mangi. Awamu gumu 7 buli emu, enkoko 3 biba $5,400. Okiwulidde bulungi? Bwe yamalanga n'agenda eri Ebusaabala n'aleeta obuwombo bw'obulagala. Buli nkoko n'agijjamu ebifi 6, ebisambi 2, obwatiro 2, ekifuba n'ekigongo. N'asiba mu buli luwombo, buli kawombo ako ekifi kimu n'akitunda 7 yagenda ng'okumala nga ku $5,400 afunye $13,500. Ompulira bulungi? Naye ng'ajja lwaggulo nindako mwami Luutu yasuubulanga enkoko buli emu gumu 7 gye $5,100. Then enkoko ezo 3 buli emu n'agijjamu ebifi 6. Buli kifi ng'akitunda mmeka? 7,500 mu kawombo omwo ng'agulayo n'omulengo gw'obummonde ateekamu akabonde n'ennyaanya n'akatungulu n'asiba. Kati bw'amala n'abiteeka mu sefulya ye bwaguga n'afumba awakaawe. Olw'eggulo ku ssaawa 11 n'aleeta bubbenki bwe mukazi wattu n'atuulawo n'atereera ku ttaka. Nga bazzukulu be bavudde okusoma ne bajja bamukwasizaako wali bwe bafukirira abantu mu ngalo n'ebiringa ebyo ng'atandika essaawa 11 essaawa 4 ez'ekiro aba amaze. Awo waakolera nga tewali kantu konna kayonoonye wadde okusuulawo amagumba galekawo wadde abuwombo abantu bwe baliddemu nga byonna bisigaza awayina ekintu mwabiteeka. Kakati ali eri ku lw'Ebusaabala ng'onootera okuyingira emasajja ku butaala ku lw'Ebusaabala. Bwe baatandika Keep Kampala Smart City n'oyo baamugoba. Eyo baali bakipingayo smartness ki? Genda y'olabe nze kye nkugambye nti ku olwo baakola ensobi. N'ogenda erungujja mu Kosovo, n'ogenda mu Kibumbiro eri wansi byalo byennyini wadde biri mu Kampala byalo. Kakati abo okubagoba eyo yonna kyekyabaleetera okusoberwa ne badda wano. Baali kubanga ababagulako ebintu bava eyo. Saavisi ebo ogirekayo eri tebajja wano. Otegese otya ku luno? Twagala enteekateeka teteekwa kuba mu museum kubaga nti mugende. Enteekateeka eteekwa okusingako awo. Wateekwa okubaawo kubanga nawulidde omukyala agamba nti tugenda kufuna emidaala $5,000 in the next 2 years. Nawulidde agamba nti atudde emidaala 15,000 mu Kampala. Emidaala 2,500 giri mu Kampala Central. Ataddeko obusaafi, ataddeko ak'ebugolobi, ataddeko obutale obwo bwonna bulimu emidaala egiri unoccupied. Naye n'egiri occupied baani bannyini gyo. Oli atudde mu ofiisi ffenna twagala abantu ogaggawala. Oli mukulu mu ggwanga. Ate ayina emidwala 6. Akenya bano essente nnyingi so senga ono agwefunidde mu KCCA gwali badde reasonable. Ate abasigalayo eri ne balaba nga waliwo abalala bemuleka wano. Naga nti ffe tukolayo ekiri nga bano batunda wano bonna kyekibaleeta. Ebyo byonna katusuubire mukyala Kabanda obikozeeko kuba mukyala Kabanda akulidde mu Kisenyi. Ayinamu eddwaliro abadde mobilize okumala ebbanga. Yaliko ne kansala w'Ekisenyi. Kakati bw'abanga zze embeera enyiga abantu be yateekwa okuba nga agimanyi. Tetwagala ekyo kikolweko. Tetwagala bubeezi nti ekikwekweto kijja ng'ebikwekweto bibaddewo bulijjo. Nedda kubanga ebikwekweto bigenda okuggwa nga waliwo abakulembeze bano bakutte ekyojja mu mirayo bakiwaddeyo. Ekizibu ne kitaggwawo naye nga waliwo abakagawaddemu ekyo. Kye nakugambye nga ntandika omululu mungi.
now bwe baba babagobye abatembeeyi bano katugeze badde successful babagobye because bagenda bagoba gemazima olowooza waliwo plan yonna gye kale oba wamagezi kibbonga abatembeeyi because bagenda bagobamu era nga bwogambye tewali nteekateeka yonna yet kakati ekimu ku bye bakola era ekyobulumi kati nalaba mukyala Minsa Kabanda omwaka guli 2024 era bagoba abatembeeyi bwamala bagoba n'agenda mu Kisenya waliwo ettaka lya yiika 2 lya John Bosco Muwonge buli kimu kya JB Muwonge teri amugaana kuba yeekolera ssente ze niyo lwamala n'aga nti gavumenti eddidde abatembeeyi abagobeddwa ku nguudo n'egula ettaka lya Muwonge omanyi ssente ze lyagula obuwumbi 307 okitegedde kakati ku mulembe gwa edda waliwo omusuubuzi yasubula buno bu reflector triangle bwe yamala obusubula ne bumudibirira mu maduuka n'ayita poliisi n'agiga nti buno budibye njagala mukole ebikwekweto mukwate buli motoka etekalina owulidde ebikwekweto ne bitojjera era buli muntu yaddukanga misindo oggulaka reflector reflector ng'emmotoka efiiridde ku kkubo k'okwata n'oteeka wano okulagajja ye emmotoka efudde teyimidde buyimirizi kati bo bano abantu baffe baakutulanga bikoola ne babitwala distance eri kuba teyajja bibba kano bwokatwale wala bakabba ebikoola ne babiteeka eri kakati ekikwekweto ne kitojjera okugenda okumaliriza okukitegeera nti poliisi okukola ekikwekweto kino yabadde esakira ono yasuubula reflector triangle okay so twagala obubona obwegezigolo buleme kubamu sinnamanya pulaani ntuufu eya KCCA bwe bana baba bajje mu Kampala kiringa kugenda n'ojja ekizibu awantu naye n'okissa awalala bwe baba bakyali mu ggwanga nga bali batyo nga sibategeke kizibu kukijja mu kibuga ate kyeyongere mu bitundu ebirala naku zino obutemu bungi ab'ebijambi abakomyewo abo tubeeraliikirira abaana abo bajja kudda mu bikola fena tetuli safe singa obadde nga gwe gavumenti oba ng'osobola otuukirira President Museveni magezi ki ge wandimuwadde ku batembeeyi ekizibu kino once and for all ekisooka akome ku bakirimulwa abali mu ggwanga mulimu bakirimulwa kiki ekyabaawo gavumenti kiki ekyabaawo yatunula butunuzi ng'aba Democratic Party batunda ettaka lyonna gavumenti yamumunyala bumunyazi teyakola kigambo kino very wrong kinyiiza gavumenti no mulimu president okumunyala kitegeeza kusirika busirisi n'obanga atakiraba yasirika busirisi gavumenti ekyo yakiraba n'esirika busirisi ne batunda buli kintu kyonna nga gavumenti etunula kakati bwetunula abantu we baali badde baddukira baba n'abanaku ani aboogerera bajja kuddayo wa president bajja kugenda ewuwe bajja kufuuka kizibu kye kyekyo kye ŋŋamba nti gavumenti erina okulowooza beyond gavumenti tetekwa kukola nga muntu wabuli omuntu wabuli yapanga nti oba nteeke wano akatale banaagula ate awo enkya n'akajonaga nti oba nzire wali ye nga tamanyi naye gavumenti must have a team erina think tank etegeera ebizibu bya Kampala ki tubijjawo tuti ekisooka gavumenti erina okusala amagezi n'ebibuga nga Mpigi nabyo biddeyo abantu babazza Empigi bateekeyo ebibazza Empigi amalwaliro galongoke Empigi services ziterere Empigi oteekeyo akatale akanene obwaguuga yiika 5 okateeka eka Mmengo okateeka eno ku lw'emiti ya Naijeza abantu abamu bagendeeyo kubanga kati population buli wamu weeri olaba abantu edda bagendanga mu kikuubo kati ebikuubo bingi omujjuzo gwakendera entebe eriyo ekikuubo mu ndebe eriyo ekikuubo kati omujjuzo gwava ne gusasana n'ekyo ekirowoozeeko emukono wabeereyo obutale nga buyitirivu buli wamu wagendewo obutale embeera y'okukoleramu kw'abantu etalage yes si kugaba bugobi okugoba kusoboka kubanga oleta bulesi basirikale bayimirira ku nguudo ate ani anaateekawo era ani anaasala tulina okutandika okulwanyisa obusungu obuli mu bantu obudde bwakulwanyisa kisunguyire ekiri mu bantu ebimu ku byo biva mu ebyo yes obudde buno abatembeeyi abali abeeraliikiridde abagamba tugenda kudda mu mbeera ya Jennifer dduka abamu bakwata abamu babagalire ekisooka omutembeeyi mukwano wadde nkwogerera gwe naawe okimanyi nti ekyo kibadde kimenya mateeka ekyo okimanyidde ddala
tandika okutegeka ogenda kola kati nze nkubuulira nze ndi mulungamya siina interest kyekikulaga interest yange is to make things better for this country. Bwe tuba nga tujja ne tusaba akalulu president ne tukamusabira n'akafuna twagala kukola biteredde ffe twaŋŋanga ttiimu z'abantu abo nga batabuze okay abantu Tunisia omuvubuka yali ava kusoma ng'afunye masters degree n'akebera ng'ekyokukola tewali n'agamba n'alaba akafu mu kibuga n'agenda leeta ka kiyosiki n'akateekawo n'atandika okuleeta nakati ebbuga karoti ebyeri n'abiteeka kadaala KCCA yeeri ye Tunisia TCCA Tunis kuba kyekibuga ekikulu City Council of Tunis neekola ekikwekweto kino ne bamusena ne bamugirawo ebintu bye bakola ekikwekweto mu bantu bangi naye oyo omu yavaako ekizibu ekyagwira Tunisia yagenda n'atema omulanga n'abuggola ng'omwana omuto. He was a 22-year-old boy. Yes. N'agenda n'agula akadomola k'amafuta liita 5 n'ajjaawo nga nsi yonna ekuŋŋaanye n'akeebunduggulako n'asaza akabiri ne yeekoleeza ennaali n'atuntumuka nga bw'aleekaana Allahu Akbar ekyaddirira n'efuuka ensonga ompulira President Ben Ali Jeno yajja mu ddwaliro okulaba ku muvubuka oyo yawona tutole gye nnyumya tosumulula yajja mu ddwaliro okumulaba era president n'alagira gavumenti ejjanjaba omwana oyo n'amugamba bagenda kukuwa edduuka bagenda kukola buli kintu kyonna. Unfortunately omwana yakola ki yafa. Omwana bwe yafa ekyaddiriro kimanyi buli muntu n'atabira nk'omutembe yayika ku nguudo ekyaddirira president yafuluma bamujja mu bukulembeze kibuga ne bakyokya kyonna era president yafiira mu buwaŋŋanguzi eyo revolution ya 2011 e Tunis ompulidde kakati tolowooza si kiyita kijja wano naye njagala otegeera obulumi abantu abo babeeramu n'okulowooza kwabwe e Masaka mu covid twakiraba omuvubuka yali avuga boda naye ng'omanye omulimu gwakola ng'afumbira abapoliisi mmere kyayi na biki byonna n'abasibe ng'akola ku poliisi e Masaka naye ng'alina booda ye booda ne bajja bagiwamba bwe bajjumanaga nti bano abapoliisi bakyaliba nga te nange nkola nabo najja yeegayirira abapoliisi mumpe piki yange abaana bagende bakole poliisi n'egiremera mumpe piki yange abaana bagende bakole poliisi n'egiremera muvuka n'agenda mu e Masaka n'agula amafuta ng'akopya ekyoli era yageeyiira mu ngeri yemu ne yeekoleza ennaali eyali direct operations Edward Ochom bwe yali agenda e Masaka okulaba ogubadde mu covid yagendera na mu chopa okulaba ogubadde e Masaka teyatuddiza lipooti abasirikale abaali bamusaba ekyoja mu miro okumuwa pikipiki ate ng'akola nabo weewuunye ng'okola nabo tulina okulowooza okusinga ku bwe tulowooza kati waliwo ekitali kituufu kati abatembeeyi bagenda kukola abatembeeyi mukitegeere munoonye emidaala gye giri emituufu gwe tokkiriza kufuukibwa nkubisa gwe omutembeeyi si kugaa nti oresistinge naye bano abakuwalaganya benjogera nabo gwe kola bye bakulagidde kubanga wajjaawo ng'okimanyi nti si kituufu ffe twogera ku mbeera ebeerawo bwe wabeerawo omwana nga waka bamutulugunya omwana tomugamba nti buli awaka naye ogerako ne bakadde be nti omwana oyo mumuyisa bubi mumuddirize togamba mwana nti wewaggula bakugamba tobidda mu bikola nange ekyo si kyeŋŋamba abatembeeyi twagala tunula enjuyi zonna ku lw'obulungi bwaffe ffenna bwete bwe ndowooza nga tusiibula olinayo akaterekeka ku mulundi guno ekitanda kino mukiraba nkubira abali mu gavumenti mwenna mulowooze nnyo ku bantu ba bulijjo kubanga ffe mu NRM transformation of society from a backward society to modernity ye mission yaffe yasooka era kwe tukyali tusitula tutya abantu bonna temukola bintu binyigiriza abantu mukusaba mukummwe temukyalina ne mumusiza mulekerayo ebikolwa ebinyigiriza abantu
tetujja bikkiriza mu kisanja kino tujja kubyogerako kama Katonda abakuumi. Amin. Kulwa Katonda n'ensi yange nze Julie Potential tubadde twogera ku nsonga y'abatembeeyi kyemukola nammwe mukimanyi nti si kituufu. However mukole nammwe ekyetaagisa temuresistinga naye nammwe abagoba abatembeeyi mukawulire bulungi mumanye mubatwalawa mulekeraawo okwekkusa ng'ate muleka abantu okubonaabona. Bye bye. Mweraba.